Kitalo nnyo okuba nti muganda wange abo abakwatibwa olw'ebyobufuzi betubadde tumanyi obulungi ennyo ebbanga lyonna, Olivia Lutaaya, Sanya, Muhideen n'abalala, muganda wange bano banyigiriziddwa ne bateekebwa ku kisenge nga tebalina kyakusalawo okuleka okukkiriza egyo emisango egyabateekebwako obuteekebwa nti mukkirize musonyiyibwe mukkirize. Muganda wange bannange bate ne batondewalirwa. Kale newankubadde nga abantu babanenya naye bw'oba tobeeranko mu kkomera osobola okwogera byonna gwe munnange by'oyogera. Oba tobeeranko mu kkomera akati nsuubira okuba nga Olivia Lutaaya alowooza oba akaana ke oba n'ebirala bwe bityo. Ebintu bingi nnyo omuntu byalowooza ng'ali mu kkomera. Abamu batuuka okubeera temunnange obulamu babuwaayo n'okubuwaayo, naye still amazima era ensi egamanyi era tujja kugafuna anti obulamu bwe bugagga, nti okuwangaala kuno muganda wange kwetusaba okuwangaala kwetusaba. Kakati nga bwe nkutegeezeza nti muganda wange bwatobeeranko mu kkomera yatonna olunaku lwe lumu osobola okwogera byonna by'oyagala, osobola okunenya n'onenya, era kyangu nnyo okubeera ng'okikola kubanga gwe munnange oba oli waka. Naye Mukama Katonda nze nyinza kugamba kimu nti abasaasire kitegeeza batondewaliddwa oba nabo bagezezzaako kye bagezaako oba ne batuuka n'awamu abamu bwe batasobola okubeera nga batuuka. Yadde Minisita Balamu yasanyuse nnyo nti kituufu kirungi nnyo kubanga bakonfeesinze. Jjukira nti bano be batukakasa nga bwe bagenda okubeera nti nno bakola ku nsonga y'okuyimbula abantu. Kitegeeza nti ddire yonna ebadde yakakasa nti bano bakakasa bakonfeesinga. Kitegeeza babeera babasindikira abantu ababamatiza buli kaseera. Nedda bukkiriza kumbe ngera bwe nabagamba teri alumirirwa nga talina kigendererwa. Ku nsonga eno National Unity Platform Secretary General David Lewis Lubongoya atutegeeza n'atugamba nti munnange Olivia Lutaaya ne Sanya, Muhideen n'abalala abaasibwa olw'ebyobufuzi bano bateekeddwa ku pressure okubeera nti nno bakkiriza emisango nga babasuubiza okubeera nti munnange bagenda kubata. Era obubaka bwatadde ku mukutu gwe gwa X yagambye nti bano abasibe ba political prisoners mbu Minisita Balamu yabakyaliddeko, era mu kubakyalirako bw'atyo n'abasaba mu ngeri y'okubamatiza nti bakkirize nti gibasinga era beetondere John Museveni olwo mubateebwe. Okusinziira ku Lubongo yagamba nti Balamu yakyadde ekitalya, yagenzeko ekitalya neeruzira ku wiikendi, era bw'atyo n'abategeeza bw'atyo ekireetedde abamu okubeera nga munnange bakkiriza out of frustration kati balina kyakukola. Haji Haruna omusomi w'edduwa gyali nnyo wali e Bulumagi gyali, era munnaye gendayo gwe alina ebizibu mu maka oba mu famire, anoonya omulimu n'ebirala ebirwadde ebikulumba, amajinni, naddala amajinni gatawanya nnyo abantu. Kati Haji Haruna munnange gyali nnyo wali e Bulumagi, tojja kusigala kyekimu. Kakati munnange ensonga kasi tugamba nti 9 kwabo ba suspects abakwatibwa bano bo munnange baaganye okubeera nga bakkiriza nti ddala kituufu gubasinga, oluvannyuma lw'okubeera nti munnange bakakiddwa, bakubiddwa enjiri, babaliisa enjiri mukkirize. 9 ku abo baaganye, bo bagamba nedda tuganye. Kati abaaganye okubeera nga bakkiriza nti gubasinga nga bapulidinga guilty, kuno kuliko Sekitoleko Yasin Machete, Patrick Mwase, Sharif Kalanzi, Joseph Muwonge, Abdallah Kintu, Omar Emakato, Kavuma Musa,
Jimmy Galukande wamu ne Jibusiwa Abdallah abo baganye bo bagambye kale ekiba kibe munnange tetugenda kukkiriza abatubeerayo mukomera katubeereyo abo bo baganye baki ekigenda okuddirira tetumanyi naye Olivia Lutaya nga benkugambye okukosa Sanya Muhyiddin abo bo munnange batendewaliddwa ne bakkiriza nti bwe basinga Minisita Balamu Atenyi nkugambye nti yalaze nti musanyufu nnyo olw'okuba nti bakkiriza bano kati bakkiriza ne bakonfesinga nga benkugambye nti ono y'omu ku abo abaatukakasanga yakali wa minisita nti agenda kukola ku nsonga eno n'asaba n'amannya mutubulire n'asaba Joel Sonyi amannya bagabawe agamba abantu bebagamba abali mu makomera n'abo abaabuzibwawo ne bagabawa kati nga twebuuza nti ali mu kukola ki ebbanga lino lyonna kumbe babadde mu kubatiza mukkirize musonyiibwe era munnange abamu ku bo ne bakkiriza abalala ne bagaana Bannayuganda ekirungi nti ensonga zino babadde bazigoberera era ffenaffe wano nga tukola omulimu gwaffe okubakakasa biki ebigenda mu maaso nti kino kyekibadde kibatte balina okukkiriza lwampaka bafune obukakafu nti basobole okwewolereza bwe tugenda mu kkooti y'ensi zonna abantu okubeera nga beewolereza Bobi Wine naye abadde nga ajja akyogerako era ng'akuba omulanga naddala international community ekiyingiremu kubanga munnange bantu babadde baludde mu kkomera emyaka ena mirambirira bali eyo era nga benkugemu neebo batobeeranko mu kkomera muganda wange embeera ebeerambeera guba mutima era bannaffe bano abaganye okubeera nga bapleadinga guilty nabo oyinza okubanyunga ku abazira ddala abazira namige tukimanyi nti bano bakwatibwa ababadde nga bajja bakwatibwa naddala abammemba ba National Unity Platform bakwatibwa obatali ensonga yonna ensonga nkugambye enkulu yakubeera nti nno bajjira ku ludda luvuganya gavumenti ate ne bawagera Robert Kyagulanyi Ssentamu kale tetusanyi kubeera nga tunenya nnyo bannaffe bano abatendewaliddwa ne bakkiriza bye bataakola kubanga jjukira muganda wange bakwatibwa ng'emyaka ena egiyise emabega ne babateeka mu kkomera era nga ensonga yakuwagira Bobi Wine nakubeera nti no munnange balina akakwate ku National Unity Platform bwe tudda mu constitution naawe osobola okubeera nga ojajinga n'ogamba nti kati baba baziza musango ki kale munnange lunaku lwa Mande bano bwe batyo nga benkugambye Olivia Lutaya ne Muhyiddin bakkiriza nti yes bali guilty gubasinga mu kooti martial kooti y'amagye gye babavunaanira era nga babakakasizza nti bagenda kuba babata singa mukkiriza bagenda kuba babata naye kwegamba omuntu yenna ali mu mbeera eno ng'Olivia Lutaya nti abantu basaana bamutegeere kubanga olugendo lwe mu struggle lubadde luzibu nnyo nga bwe luzibu oba oliawo nti bebamu kubafunye okugezesebwa mu struggle yensonga lwaki nti abantu basaanye okubeera nga babeerabira basaanye babeere wamu nabo era bakenoleginge nti ddala mu butuufu bano babadde ba mugaso mu kubeera nti nno obubaka obwa struggle busaasaana ensi yonna mujjukire Bobi Wine ng'ali wano eruweeru we nalabira ekipande Free Olivia Lutaya ng'abaana bakiwanise waggulu era ensi yonna n'ebeera ng'ekimanyi naye okubakaka okubeera nti nno bakkiriza bapleadinga guilty ekyo munnange kirala kuba kugezesebwa kulala nnyo kubanga babeera bateekeddwa akakazito imagininga nti teebereza akaseera nga naawe oli eyo mu isolation tokyalaba bantu bo kale ekyo tekibaleetera ate kubeera nga kibatyoboola oba nti bawulire emitima gyabwe nti bawewuse nnyo oludde batadde ttafaali ddene ennyo ku struggle
eyali baddewo okuswala wano ye system eya gavumenti ya NRM etuusizza abaana bano okubeera nga bakola ekintu ekyo okubakkirizisa. Kino kibatyobodde nnyo kubanga ensi era ekimanyi. Kakati Olivia Lutaya abadde muvumu nnyo era akyali muvumu nnyo. Emyaka gyonna alaze nti muvumu nnyo, naye munnange obutali bwenkanya bakutadde wali mu kooti maaso omusajja talina kirala kyonna kyayagala okuleka okubeera ng'akusalira busalizi musango n'okukkiriza nti ddala mu butuufu ebyo byejweteke bye bakuteekako bituufu ng'ali mu kukozesa mu bintu naye by'omanyi ti si bituufu. Kale munnange political system nvundu nnyo. Kakati nti abaana bano beetaaga okutegeera wamu n'okubudaabudibwa olwa sacrifices ze baakola, okwewaayo, okwesaddaaka kwe baakola era kwe bakoze emyaka gino gyonna. Kubanga nti mu nsi eno yaffe Uganda ng'obwenkanya tebuliiwo, weesanga nti obuvumu bwo yebeera emmundu gy'oba osigazza emmundu emmenye. Naye era muganda wange n'abo abagumu ennyo gwe wali badde olabanga abagumu ennyo batuuka ekiseera munnange ne bibasobako ne banafuwa ne batondewalira olw'ensonga ezimu. Omuntu atuuka ekiseera ne bibeera fight abalaba wrestling nti omulenzi otuuka ekiseera n'akuba bw'ati wansi ku canvas n'ategeeza nti bannange nze nkitadde, oba kickboxing tiri okulaba omusajja nga bamunyize n'akuba bw'ati ku munne bw'ati era geemu ekomaawo. So nga ate munnange yakozesa obuvumu bunene nnyo mu kujja mu ringi, naye kituuka ekiseera nga kitwala bulamu bwe oba n'obw'abantu abalala. Oli abeereyo n'alaba nti kati omwana wange gwe naleka nga muto wa myaka 2 kati tegeeza n'emyaka 6 n'ebirala bingi nnyo. Kale nti omuntu okubeera ng'ayimiridde yekka mu kaseera ak'ekizikiza aba alowooza bingi nnyo. Kale munnange yeetaaga okubeera nti ategeerebwa, nti abantu bamutegeera era ne bategeera ensonga ye. Balina okuba nga bategeera okwesaddaaka mu linnya erya freedom. Kale munnange okwewaayo kw'abaana bano oba story yaabwe mu lutalo olwa struggle nga balwanira Uganda okubeera nti yeenunula tekugenda kukoma wano. Amaloboozi gaabwe gasobodde okuinspiringa abantu abalala okubeera nga nabo munnange beeyunga akomagendo gwa struggle nga babanja obwenkanya newankubadde nga babaddeeyo mu makomera nga tetuwulira amaloboozi gaabwe, naye nga ensonga eyabatwazisa mu makomera eyongera okubeera nga eteeka obuvumu mu bantu abalala ng'abantu bagikozesa ng'ekyokulabirako nti waliwo ensonga lwaki abantu baali badde balwanirira eggwanga lyabwe, baali badde baagala obwenkanya bubeere mu ggwanga lyabwe, eddembe lyabwe nga bannayuganda, nti leetaaga okubeera nga lirwanirirwa. Kale munnange Olivia Lutaya n'abalala abakakiddwa okubeera nga bakkiriza nga bateekebwa ku kisenge okukkiriza ebyo bye bataakola, teri agenda kubajaajenga era bakoze omulimu munene nnyo mu kubeera nga ba-inspiring abantu abalala wamu n'okuweesa struggle ekitiibwa. Kubanga ensi ekitegedde nti mu Uganda temuli rule of law, tewali nfuga etambulira ku mateeka. Mu Uganda abantu batulugunyizibwa, mu Uganda abantu basibwa olw'ebyebufuzi, eddembe ly'obuntu lirinnyirirwa. Kubanga ensi teyali kitegedde oba teyali bitegedde singa tewabawo byakulabirako.